Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu asiimye Dr. Jose Chameleon mu ngeri y'emu annyonnyodde n'ekigambo federal kiki kye kitegeeza byonna ogenda kubanga unfortunately ekigambo federal Bobi Kyagulanyi Ssentamu ngone mukyala wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mulowooza tazze mu by'obufuzi linda owulire byagambye General Museveni bagumiikiriza era Museveni agenda genda Twaha Kagabo ayongedde okukakasa n'okunogaanya nti ye NUP yeyambisa n'eyambisa ofuna kaadi mu kiseera kino wa tiimu MK era wa muwoozi kaadi ya NUP era nkola emirimu nga gyaki ne MK ekyo abawagizi bange ekibaagala nange bwe bakola embaga ng'eriko MK nange sigigaana ngendako ne tuzina amazima Keys owa NBS bamuwadde ensonga lwaki Bobi Wine yali mu mitima gy'Abannayuganda na lwaki bamwagala lwaki abantu abamu basayidinga ne Bobi Wine lwansonga balaba yebbo balaba aboogerera olunaku olwaleero ngenda kwogera ku ddiini kubanga twandibanga tuli mu kusiriwala ate nga tulowooza tutegeera eyo sheitani yennyini tabaka agenda mutoyinga gwe banaye mumpe ku toilet paper olunaku olwaleero tugenda kutandika ne General Museveni era olunaku olwaleero lunaku lw'abakozi Labor Day katuve mu bigambo bino nzije tusetule emboozi. Those people must go to jail, must lose opportunities of leadership, but they must pay back everything they have stolen. Mbanirizaako bassebo ne bannyabo mwenna gye musinzira okubanga mutugoberera ambali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala omukutu oli ku DPTV Uganda yenze Asiimye abeerawo kubanga mbatuusaako ebintu ebyenjawulo mbeebaza nnyo mwe basubscriber bange nammwe abatugoberera olutatadde nja kusaba wa video ya like mu ngeri yemu yakatwegattako genda maaso n'okubanga osubscribinga njagala tutandikire awe owa General Museveni yennyini nga ayogera oboolyawo ku babbi ab'amabaati mukwano gwange wabula nja kujjukiza jjajja mu malansonga kuba ku namba z'essimu eziri awo mu langi eya black asobole okuba nga kuyamba ku bizibu ebyenjawulo ababbi bakutawaanya byakika okugamba waliwo gw'obanja atakusasula kuba ku namba z'essimu ezo toddaawo kubeera ng'ate weesibako ennyanja y'ebizibu tutandise bwe tuti nkutandisiza akatambi ka General Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'ategeeza nti nno abantu abo be mulabaawo babadde ayogerako basaana kukwatibwa bonna basibibwe ng'ate tebaddamu nakuweebwa mukisa gwonna mu bukulembeze bwonna we tutuukidde olunaku lwaleero ng'abantu abo tekuli bonna be baga nti baakwata bali bweru ebifo byabwe tebaluuzingangako yadde terina yali anyezeeko gamba nti bave wakiri mu bifo eby'obuweereza mu ngeri y'emu General Museveni yavaayo n'agamba nti obuzibu bwaffe obunene nga Uganda bwe buli bw'enguzi ate ng'obuli bw'enguzi buli mu officials aba gavumenti n'agamba nti kino kifaananyi kibi era kireeta obwavu mu bantu baffe abo abantu abagenda mu maaso n'okuba nga banyaga officials banyaga ebintu by'abantu bali enguzi n'agamba bano bennyini basaana kugenda mu kkomera mu makomera era baluzinga opportunities of leadership oba okitegeera basaana n'ebyo bye baatwala byonna bibagibweko byali bigambo bya Generali Yoweri Kaguta Museveni newe tutuukidde olunaku olwaleero abo bonna bakyali ba minisita teri yali aluzinze kifo kitegeeza General Museveni byali bigambo bugambo ab'emikwano olunaku olwaleero Labor Day lunaku lw'abakozi simanyi oba oli omu ku abo abakozi abali mu ggandaalo ly'olunaku lwammwe naye njagala owuliriza ebigambo bino bya Generali Yoweri Kaguta Museveni yagamba nze pulezidenti w'eggwanga Uganda nfuna 3,600,000 3,600,000 era agamba nti nno banzikirizisa nzitwale mu mwaka gwa 1996 gwe banteera ku 3,600,000 gwe musaala gwange agamba nti because the MPs tricked me
I was getting yali afuna akakadde kamu mu emitwalo 5 mu mwaka ki 1986 we yajjira mu buyinza mbu yali afuna actually emitwalo 15 yali afuna emitwalo 15 mu 1986 ng'akwata obuyinza okutuuka mu 1996 omukulu ono nti yali afuna emitwalo 15 ba MP ne bamutwala ku miliyoni 3 mu emitwalo 6 kati zaafuna. Wulira ekyaddako yagamba nti newankubadde there are some public servants abafuna miliyoni 4 ku miliyoni 6 bafuna miliyoni 4 ku miliyoni 6 n'agamba challenge me mulabe obuyinza try to challenge me or try to challenge my authority mulabe obuyinza wandiba ofuna emitwalo 6 gwe nga salarewo yakulimba naye obuyinza nze mbulina bigambo bya General Yoweri Kaguta Museveni tuveeyo eyo tuli kulebadde okitegedde bulungi kyakunnyonnyodde wano away from that side njagala tuveeyo eyo olunaku olwaleero njagala kutegeezaako nti mukyala wa Bobi Itungo Kyagulanyi yavuddeyo n'abaako ebigambo byayolekeza eri omukulu Generali Kaguta Museveni wabula yabadde abigamba bannansi abamubadde mu maaso awo ebigambo bino mpuliriza bitujja mu mitwe ne bigamba nti omukyala w'ekitiibwa Kyagulanyi netabanga ayinza okufuna endowooza ejja mu byobufuzi yes kuba twalaba mukyala wa Nelson Mandela Winnie Mandela naye ng'omulaba ayina engeri gye yali asikasika layini z'ebyobufuzi ne kwali kuyambako bbaawe katsoke tuwulye ku bigambo bya Bobi Itungo Kyagulanyi nkomewo bagumiikiriza era Museveni agenda naye asabye buli omu akola omutemwa gwe buli alina paati agizanye kubanga gubanga mukeeka olutalo lw'okuggyako Museveni gulinga mukeeka era bw'ojjako paati emu gwanjirukuka ne guggwawo naye buli katunda akali ku mukeeka bwe kasigala mu kifo kimu era gubeera mukeeka mulamba so buli omu azanye paati ye tusigaze kimu kyakukeera ng'omusajja agenze people power our power mu NUP mulimu abantu bangi nga bajja kunoonya bifo mu kibiina ekyo era nga basobola obbifuna tebali ku miramwa gya kibiina bali ku byanfuna n'abalala bali mu kunyweza bifo byabwe kakati waliyo abeeyambudde bo ne beeraga nti bali ku mugendo gwa ttiimu MK eya Muhoozi Kanyerugaba omwami amanyiddwa nga Twaha Kagabo y'omu ku abo njagala nkuwe ku bigambo bye osobole okubyewulirirako nja kusaba ompe comment ku bigambo by'omukulu ono nengamba bannange ebyenseeni abatusookawo baga nti tabula ofuge ate baga nti ebyenseeno byakubaza si kubala wayagala ennyo okubala genda okole mu banka naye bino ebyaki ebyobukulembeze byakukola ki nange nembaza kati ndi mu tiimu emuke so nolwekyo basebera nnyabo naye ekyo tekitegeeza nti essaawa zino olw'okuba ndi ku kaadi ya duuki era nkola emirimu nga gyaki naye MK ekyo abawagizi bange kyebaagala nange bwe bakola embaga ng'eriko MK nange sigigaana ngendako ne tuzina amazima kubanga abawagizi bange kyebakola ki bane n'ebigambo ebyo obudde nja kubeetondera. Robert Kyagulanyi Ssentamu y'omu ku bantu mu kyasa ky'e2000 abafunye ku mukisa ogwagalwa ne balaba kulaavu y'abantu naye kino tekivudde mu bbanga akikoleredde kubanga abantu okukwagala obaako ne byotaddewo bye basinziirako okukwagala njagala tuwulire katambi kano katono nnyo
then era nkomewo nkwongereyo onako yetu ine ebintu bingi byetugenda okubanga tuwogerako gwatayagala kwogera ku ddiini yo ojja kunsonyiwa wabula olwali waliwo ekyansusseeko neŋŋamba kanzije nkyogereko kale katusoke tuve mu katambi kano. Lwaki abantu abamu basayidinga ne Bobi Wine lwansonga balaba yebbo balaba aboogerera balaba yeddoboozi lyabwe. Twogera ku ndongo ku Bebe Cool ni Bobi Wine ani asinga? Nze nganze era asinga muki? Nze nganze endongo ya Kyagulanyi njagala lwansonga eri informative. Gwe yayimba kamwako akaliwa no case bwoba Pepsi nze nganze nywa Coca-Cola mbuziza kibuuzo because ogamye informative under which circumstance? Wuliliza buli muntu alina ekimusingira ontegedde kyegamba Bobi Wine Chameleon ani asinga? Wuliliza waliwo omuntu wuliliza waliwo nze njiza okuba nze nga sinyumirwa ndongo ya kuzina nga nyumirwa endongo y'okuwulira ani akubeya amazina owulira kati eri omuntu nga yanyumirwa dance nze nga siri muntu wa dance so I prefer nengenda ne basudde nengenda ne kafeero nengenda ne sebatta kubanga endongo yaabwe teyabanga yakuzina yabanga ya olowooza Bebe Cool tawangudde kubanga ebbanga lyamaze nga asuna Bobi Wine nga bwamuweereza nga Bobi Wine bw'ataddamu Bobi Wine wayazzeemu olowooza Bebe Cool tamulese gy'abadde amwagala? ono teyamuzeemu kubanga nze bwe nalabye ensonga yaabwe PCB sibanya MDD case tozanyira ku muntu gwe bata graduate never okay tell me Bebe Cool ya specializing muki wa PCM okay PCM muki physics ebaluwa girina muki olwo nagenda jjanjaba olwo agende mu gundi abere administrator akole ki? Tell me okay bwajja kusanyuka ne bamubuuza wasoma ki nga azze okusaba omulimu okay kati gwe gundi gwe HR olunaku olw'eggulo gabadde mazaalibwa ga Dr. Jose Chameleon sasa Simba even omusawo Dr. Tagejja Takoga gabadde mazaalibwa ge. Owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze maaso ng'ayita ku mikutu gye okuli Twitter ne Facebook n'agenda maaso n'okuba nga aweereza Jose Chameleon obubaka mu ngeri y'emu n'amusiima n'emirimu gy'akoze mu ndongo y'e Uganda. Njagala kutegeezaako mukwano gwange oba kankubuulire ku bigambo owekitiibwa bye yakozesezza. Yagambye nti nsindika eri birthday okubuuzaako oba okwagaliza muganda wange birthday Jose Chameleon. N'agamba nti obadde menta ocontributinze ku Ugandan music industry. N'agamba nti talent yo amazima gali nti ejjudde okwagala. Ennyimba gy'oyimbamu ye yesukkulumye. Oli kyakulabirako eri abaana ab'omulembe guno n'emirembe egijja eri generations eno eriko nejja. Era n'amugamba nti big up and live up happy birthday. Bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ebigambo ebyo abantu bangi babyogeddeko ne balaba Bobi Wine ng'omuntu omulala ow'enjawulo kubanga abasajja nga temugatta, abasajja nga tebakkiririza mu kyokkiririzaamu. Kitegeeza buli omu ebintu abirabanga bwalaba. Abantu nga obamanyi bali ku sayidi enyigiriza era abantu babadde bagamba iyi Bobi Wine lwaki ogenda mu maaso ate n'okuwishinga abantu bwe batyo. Ekituufu kiri nti kyakoze kye kituufu. Ono mukulembeze atalina kusosola muntu yenna. Kale no happy birthday Dr. Jose Chameleon mu ngeri y'emu n'okwebaza okw'ensusso eri ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ogw'omutima gukuumire ddala. Y'ensonga lwaki abantu bangi oli kyakulabirako, abakadde, abaana, abavubuka n'abawere gwe kyakulabirako kyabwe. Kale no mu ngeri y'emu oba nsooke nkuwe kayimba ke then ndyoke nzije nkuwe story eri tugende mu ndala. Kasooke nkuwa kayimba
then nkomewo. Mazima mutuma nakende mbere yafe yukana yetambula yenda mabega batuze n'okuteta myezwaka yafe Luyimba mutukuga kubitona mwe tekuzanye malona musiwo ayeko mwana kamasanga gatana zaliwa katina yazala nada ngambire musaka wamutukakeo ebaze ibatega mugambeko eresonga chamunya chamaneteko yuganga yona yenyamini yalingane bokura sebanye muganga yakukana nipokeze amani yalipanda betokezi banyezala wabu banyifunde notini nawa ezokeza mabanya nabazimukako bakola bire yamali nayenga yokositone yafe yakundawo I say we are fighting for freedom. Sing along, come sing along. We are fighting for freedom. Banayuga na balikuma wala. Banga kukuma waka. Banayuga na balike kosyo. Lulila mkusakade. Nkimanyi abantu bangi mwezze muwulira ekigambo federal oba federal. Abamu mukimanyi, abalala temukimanyi. Katuulye ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ayogera ku kigambo federal. Naawe abadde takimanyi okitegeere. Mu ngeri y'emu tugenda mu mboozi yaffe ey'eddiini. Nsaba obeereko, wuliriza, ogenda kujjamu ekyokuyiga oba onyiige. Unfortunately, ekigambo federal, bakiganda waza ne bakifuula federal. But even US is a federal state. Yeah. South Africa is a federal state. Yes. Maybe if there was federal in Uganda, Karamoja would benefit more than Uganda. Because Karamoja is richer than all these other places. Maybe Bunyoro would benefit even more than Uganda because Bunyoro is an oil city. But now we have a big fight. A fight for Uganda. And after we win the fight for Uganda, then the Baganda, the Banyoro, the Bakaramoja, and all those people, but they call a self-determination and recognize the interests of our people. But I represent all the people of Uganda. Thank you very much. Thank you, Mr. President. So, tokkiriza Museveni ku alienatinga. Sawa zino fight genkulembedde si abaganda bokka y'abannayuganda bonna. Tokkiriza mutine mukite kakoleko katigori muganda komaawo. No. I'm a proud Muganda. But I believe in a bigger Africa. Chobolaba nebe nagendo kwasa sawa sawafi. Atenga yalinga enkola yaffe. I believe every ethnicity has special interests and we must respect them. Neka tisawa zino tuliko tulingo omwana nga mazeni naku nya talya. Nojja mubuzo n'olya pizza oba n'olya muceere. Twagala mmere. Twagala kubeera free. Twagala kubeera free. Twagala ffe nga ffe. Bwe tunaabeera free, then we can determine ourselves. Nga wembasuubiza nti tugenda kwogera ku ddiini. Bannange njagala tubeeremu n'amagezi nga twetegeerera ng'abantu. Tuleme kudibya bintu byaffe nga tulowooza nti bibi. Tusenze ebintu by'abagwira bitujjeko n'okutegeera kwaffe. Kibi nnyo omusajja omufiriko okutegeera nga ekitagasa. Njagala nkuwa akatambi kano. Wabula leero ngenda kubasomesa busomesa. Kankuwa akatambi kano, then nkuwe n'akookubiri. Nzijje mbeeko ebintu bye mbagamba. Kubanga kiruma okuwulira omufirika ng'ayogera ng'omuwarabu. Kibi nnyo. Simanyi ate biki olabye kabaka ne weeyala. Kabaka n'ofunamira ekitonde. Bagaba batya bugunze agonde ne weeyala noteko ekifuba wansi omutwe wansi oliko amajini yake.
eyo shaitani yennyini kabaka agenda mutoyinga gwe bana mumpe ku toilet paper omukulu agenda kweyamba nawe nogera ne weyamba nofuna mire kitonde. Now njagala mumpulirize bulungi, siri mukulumba dini ya muntu wabula ngenda kwogera ku bikolwa. Abafirika tugudde eddalu, abafirika okutegeera kutugenzeeko. Omusajja akeera ku makya bw'atyo nawalabula kabaka nga musajja na muganda. Omulala yagamba era namuwuli omwezi oguwedde nali ngenda kukola story eno nengamba waaye kandeke ebyeddiini bya ddiini. Omusajja yagamba ffe ng'obusiraamu okwagala muganda wo oba omwana wa muganda wo mu busiraamu kikkirizibwa. What a shame. Gwe obusiraamu bukugyeko ennonoyo, bukugyeko okutegeera n'okumanya. Ekyewuunyisa basheyi be bavaayo ne boogera nonsense ono. Njagala mbabuulire bannange abawarabu bawarabu kyova olaba gwe sheyi ne bw'osoma n'okola otya tosobola kuwasa muwala muwarabu, tosobola muwasa. Buli obusiraamu bwa bawarabu bana esiri mu kuyingirira busiraamu, naye ebintu ebimu twetaaga tubyogere. Njagala mbeeko ekintu kimu kye mbagamba oba oliawo kinazuukusa okumanya kwammwe. Njagala mbabuulire ebigambo bino oba eddiini zino ezajja, eddiini zino zajja twesibako nakulaga nti batulinako akakwate natukuumira mu busibe. Banaye tuli basibe era tuli baddu b'amadiini, ate ng'amadiini gano gayimiriddewo olwagali amawanga gye gava okubeera gakonkara. Just kano kabonero akalaga nti batufuga. Kyova olaba bw'oyogera ku musiraamu, omusiraamu tayagala oyogere ku Saudi Arabia, omukatoliki tayagala oyogere ku Roma, omwangirikani tayagala oyogere ku Bungereza, omulokole tayagala oyogere ku America kubanga ezo ze origin zaabwe, eyo gye bava. Abaffe ani abagamba nti no waliyo ensi, China nsi y'amaanyi, Russia nsi y'amaanyi, mwali muwuliddeko nti waliyo eddiini evaayo ng'eri official teriiyo. Mumanyi lwaki? Because tebabanga kuba super power. Era China bwerikeera nefuuka super power egenda kutondawo eddiini. Mumanyi lwakiri bwe kityo? Eddiini ekuyambako okufuga abantu. Nti Africa tufuuse b'amaanyi ffe aba-China tukoze tutyo okubanga Africa tuyongera oginyweza tubaseemu eddiini. Eddiini yetandikibwako okubeera ng'ofuna abagobereza abakukkiririzaamu. Oba okitegedde? Kati abasiraamu nzikiriza yaawo mu Buwarabu, obukatuliki yaawali wali e Roma, Vatican bikoze bitya, Anglikani wali mu Bangereza weesibuka. Eddiini ezo mumanyi n'enzija gye zajjamu. Ne bano zitugyeko okumanya ffe baani, zitugyeko okutegeera who we are. Oli Mufirika, wali weebuuzizzaako lwaki erinnya lyo terisooka Abudala? Lisookako Kintu oba lisookako Mawanda? Wali olyebuuzizzaako lwaki osoosaako Nakakaawa ne balyoka basembyayo liri? Kitegeeza eddiini n'erinnya ly'olina dinnya kabonero akalaga nti nno osinza oba ogulumiza oba ogoberera Bawarabu. Bwe bakutuuma John kitegeeza oli Mungereza, kabonero akalaga nti Abangereza be bakutwala mu ntegeera eyo ey'ebyemyoyo ey'obulimba. Lwaki Omungereza tasobola kweteekako kivumbi? Lwaki tasobola kweteekako Naabimanya? Because Naabimanya ye waddala, Naabimanya ye ggwe, kivumbi ye ggwe, kiri ekirala kabonero. Bannanga basajja ba imaamu tosobola kwemya n'ogamba nti obusiraamu bonzikiriza okwagala omwana wa muganda wange banaye muleme kubeera basiru. Mmwe mwennyininyini mugenda kutamya abantu enzikiriza zammwe. Bone tubeeremu amagezi, tubeeremu akategera, tubeeremu ak'obuntu. Kati gwe gwani nga tomanyi na gy'ova? Gwolowooza olifuuka Omuwarabu? Tugambe tokimanyi nti eddiini busiraamu tebajja, Abawarabu tebajja wano kuleeta busiraamu, bajja kusuubula. Tugambe tokimanyi? Tugambe nti tokimanyi nti Kabaka Ssuuna
obusiramu gwe butandikira kwano mu Uganda gwe wali webuzaako lwaki jjajja w'obuyisiraamu ayitibwa jjajja w'obuyisiraamu bannaye mutulekeemu mujja twogeza ebintu bye tumanyi mutulekeemu bannange mwewe ekitiibwa ogenda kyewa ng'ositudde obuwango abawarabu basitula obwabwe ne babukuwa kati obukungiriza weerabidde n'obubwa mubeere bulungi Mukama abankuumire